ajja tena chote dala amasi napima simu nayafuuza nze dda zona tegula kintu kyonna bannange kasooke nswitching it off nyumba saida that is so pretty sikaati eyo bannange simanyi lwaki saagira before nga tonnagya kandi gituusiza Kasupaisi kabwe kasupaisi kabwe Dano yakukolako mu video zo zonna na buli kimu zonna bwangu bwa bulijjo it's my personal person. saida nzijira muko It is my personal person. It's good for an artist to have a personal makeup artist, personal hairdresser, personal photographer. Because atuuka time nga akumanyi like bintu byangu like aina kuno muti kati ngenda muteekako ki like aba akumanyi ne byoyagala wotula butuuzi ntula butuuzi so ate muba mwenyegeje mu clicking like takumenya okay good. Saida She's the award winner, makeup artist, #1. Eh. Nenga Saida wansonyi So just go omuntu. Saida ngo ine ensonyi Tumwogera nnyo ate mwogera negativity. twogera negative tutya ate Abasinga. mbo Saida kituufu siraba TV gw'omuyimbi otowulyangako bali bemwogeddeko Kasita abanga mmanyi. biki byole owulidde ku muyimbi wo ggwe oyogera just tunyumyamu gwe just byowulya n'ogamba nze kale bya buli ekiri ole owulidde ku Spice neonyiiga n'ogamba politics w'abayimbi n'ogamba Spice wange ne bamuwaayiriza kino ekintu Kasita abammanyi ne bensobola. mumanyi Amanyi kino so akikolera amanyi. So it's what matters. ne gwe Spice gwe nga ggwe kiki bali bakwogeddeko n'onyiiga newulira nga wetamiddwa music Tusobola kwetamu music kubanga mulimu gwange. Naye ebisinga kasa kibanga si kituufu of course owulira si bulungi. niyo omuntu era bamwogerako everyday so ate owamanyi gwe boogerako So oguma n'ogamba okay. nawulira lulinga ogamba maama wa alaba gondi Kati ate ebigere byangu byagaza ki noonya by'ononjogerako olameesobola. onyirira Kasita ekyo nkimanyi ate lwaki wonkwata ebigere. Muyinza okunvuma obugulu. Muyinza okunvuma obugulu. Kalaba obugulu. n'amagulu go nga Ate malungi malungi era kyekintu ekisinga obulungi ku mubiri gwange. Totandika. amagulu go malungi ebyaddala ogaddabiriza nnyo Gali naturally like that. Mama wange yagampa naye wagajja ku mama wange musheshe so amagulu si kizibu. Mubasheshe amagulu tugayina.